It is the final channels and alongside SPV Graphics and of course AFCloud app yo jengamba ntijiteeke ku simu obengo sobola ofuna updates ez'enjawulo. Olwaleero wetukeeredde nga waliwo mwana muwala mwana anyirira naye messages zimutambulirako zitiisa era za ntiisa. Kigambibwa mbu omuwala ono kampasa mbu naye agenda asiiga abadigize siriimu mu bugenderevu. Kintu kino kyankubye wala neŋŋamba kino kisobokera ddala wane Uganda omuntu n'akusiiga akawuka ne wayitawo ennaku 2 n'akuweereza message mbu wanditandise omirekerenda lyo okulaba nga weetaasa oba tonnalwala. Story eno eri very sensitive. Omuwala ono face ngenda giteekayo kitundu tonsaba kitundu kirala naye oba oli mu social media muno ojja kulabako WhatsApp groups ezimu ezitambuza ekintu kino. Naye kyensinga okwebuuza kiyinzika okuba nga bino si bituufu. Essimu eno eriko nga gy'olabaawo ngikubyeko emirundi egisoba mu 2 nga nnoonya side of the story naye essimu eno teriiko. Ekiyongedde okuteeberezesa nti ddala story erabika ntuufu. Naye kyeneebuuza okuggyako nga kino ekintu kyabeerawo dda. University nzigale, amabaala maggale. Kati story evuddeyo leero ne campus buzz yagitaddeyo ndowooza. Kyeneebuuza waliwo amabaala agakola kati nga gakola mu bubba. Kyemanyi waliyo university ezasigaza abaana ku masomero abamu abatali bannansi nga tebasobola kuddayo waabwe engeri ensalo gye zaali enzigale. Naye kiyinzika okubanga omusajja era kyebadde kinkubisa simu nga mbuuza waaba omuwala ono mutadde ekifaananyi kye nga mugamba asiiga obulwadde ye gwe yasiiza aliwa omusajja aliwa waki muswaza abantu okutuuka kweye level nti omuntu ekifaananyi kye mukitaddeyo mu WhatsApp group mugamba asiiga siriimu abantu mu bugenderevu. Kiyinzika okubanga luno olutalo lw'abaagalana ng'oli yasazeewayo noone erinnya lya munne n'ekifaananyi kye. Kituufu obulwadde bwe buli mu ggwanga, kituufu wayinza okubaawo abalwadde abalina ettima abasiiga abalala, naye story eno tetegeerekeka bulungi. Eyogera ku university enzigale, eyogera ku mabaala amaggale. Kati noono omwami ono waaba teyali girlfriend wo wali ogenze eggula one night stand mpuliramu ebyobutamiivu ndabamu ebyaki story ebuzaabuza. Naye gwe essimu kasita ogirabye gezaako okunoonyereza tulabe story eno gye naggukira. Omuwala ono teri amanyi linnya lye oba oba olimanyi nga tulina engeri gye tusobola omufunamu naye atubuulire side of the story kijja kuba kituyambye okusinga okuzunza ekifaananyi ky'omuntu ku mitimbagano gyonna WhatsApp edduka ng'eki ng'ate ye tafunye side ye kwewozaako. Na Uganda mulina emitima, na Uganda emitima ebibanga bino bituufu nze nno nkyabiwakanya. Nyinza okulowooza wano waliwo omukwano ogwaweddewo kati oli n'asalawo agukole bw'ati. Naye kati gwe omuwuliriza wange gwe ansinga ku magezi manye ekyo kibagamba nnyo mu nsinga okutegeera. Opinion yo gyompa gy'owandiika awo ennyamba nnyo okumanya story eno gwe kikyogirowoozaako naki ensi kyegirowoozaako. It is the final channel. It's a developing story. Tujja gifollowinga tulabe nga tugituuka ku ntobo. For now, it is Zanel alongside SPV Graphics and of course AFCloud app yaffe jengamba nti giteeke kobe ng'ofuna updates ez'enjawulo naye katusooke tugireka awo osobola okumpa guidance on what to do and how to follow up on this story. I'm out.